Okubera mukwano gwange tekikufuula mbugwe ogenda kujja defining personality yange. Bro, I want to tell you the truth nti Dr. Jose Chameleone atabuse nsonga ki? Anze tewali kyannomye boy. Nze wendi, nze nayimba music. Alaso naye ayina obubaka bwe wano bwaweereza abawagizi be ab'e London. Ebya Eddie Kenzo okuba New Vision mu mateeka nabyo mbiina butereevu nkujukiza nti oli ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Watanaba kubanga osubscribinga genda maaso osubscribinge, likinga, commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula ffenna. Butereevu ntandise n'omukulu Dr. Jose Chameleone. Ono nno ensonga eriwo munnange, waliwo akatambi akatambudde kano nga kalimu eddoboozi lino nga liringa lya Dr. Jose Chameleone yennyini, wabula ono avuddeyo n'avumirira ekikola kino ekyakoleddwa. Olw'ensonga ye agamba munnange takyetaaga ntalo zifaanako uweezityo, era gwe atalabye katambi ako nkayina ngenda kubanga nkakuzanyiramu naye katusooke tulabe omukulu kyagamba. Waliwo entalo ezaaliwaawo ezaali ensikini ne Anko Palaso saaziyingiramu bakyali bange era saagala ziyingiramu nze okuba muganda wa Anko Palaso tekinfuula ntino nino mulwana entalo zekwa n'omusajja mukulu. Ate nina okulwana entalo nzirwana kintu kikulu because nze Anko Palaso seetaaga kumuzza mu kamera njogere naye nga bwe njogera nammwe. Oli muganda wange muto wange tudde n'ebbali ne tuyogera ku nsonga zaffe ne tuzeemalira nga abakinga abooluganda. You know, naye kakati omuvubuka addidde gundi video ya alien skin ba misajja atu alien skin flying agenzera na performing abantu address kama robozi atanze ku imitating akabiro engineer Slave my friend now oli mkumenya teka nkugambya na I want to tell you publicly ngesene ulira wano nti ekyo kyokola my brother oli mkumenya teka okubera mukwano gwange tekikufuula mbugwe ogenda kujja defining personality yange. Bro, I want to tell you the truth nti stop using my voice in your own silly intentions. Kati odide dobozi yange ndirabe bagitese ku BBS okitegera. Dobozi bagitese ku BBS bateseka ekifaananyi kyange goli mwansi eri ovevenge n'ebirowoozi byo because of sounding anganze. I am so annoyed with you bro. Lekera ogenda champion genius Levy. I am telling you perfectly my brother, stop using my name ku bintu ebiri selfish gwe byofunamu style yo my brother. Stop using it. Nkikugambye kusimira gati umenya teeka it is still my right. Stop. Kati wakoze video byo teseko alien skin ku TikTok mbononya ba followers. Bro, bwega kunonya ba followers genius living kwa magezi kere ncha ojemu empale usigale bwerero duke ekyalo kimaliyo. Ojja kufuna views zononya, ojja kufuna popularity jononya ate nga gweke nyini goze ekolere nga teri akusuuyinga oba teri akuvunana. Ne mundidde abantu abeekolera dda amanya gaabwe mweke yimuke mugamba Uganda abembi Uganda tebakulaakulana mweke nyini bafaani mwagala mweke nyini mwagala ba artists batisigalawo babatigaatiga. Eno bakwano bange abalungi realistically ekyo genius live thought bwe nakiwulira kimugambe butereevu ebyo bigambo bya Dr. Jose Chameleone ngagezako otegeza omuntu oyo munange eyakikoze. Ono wowulira eddoboozi lino ogambira ddala ono yandiba nga Dr. Jose Chameleone, era kano kasaasaanya ku mutimbagano wonna kosa ne TV ez'enjawulo era nayo ajogeddeko naye nsaba nawe okeewulirireko. My brother, Alien Skin, I wish you a safe journey. Naye nina frustration and disappointment eriba diaspora promoters. Mulaniko kuwa abayimbi be Uganda respect. Osegera. Let us try to respect Ugandan artists. Osegera. Toyinza kuddira muyimbi agenda kuletera abantu kugera kuyingiza thousands and thousands of pounds mu show yo. Omutuuze mu economy class n'abantu abalala. Tukupe ku nsi endala ezitusingako Nigeria, America, London. Tubeere abantu abarespecting abayimbi. Li totally disappointed ne Jobs Link n'abalala bali mu eno show. Tusa kuddira muyimbi wa ggwanga, muyimbi aladde ggwanga ku bunkenke n'omutuuza mu economy class. Era Alien jaweegereza abantu bano. It's already red flags. Truly happy, yes, you've made your maiden. Butereevu mukwano gwange ndowooza nawe
okitegedde eddoboozi ojja gamba nti ono yandibanga Dr. Jose Chameleone. Kale wobanga tomumanyi bulungi oyinza obutabuuka. Butereevu eyo nga nkujjeyo eyo ye Uncle Pius Mayanja abangi gwe tumanyi nga Palaso, naye avuddeyo munange n'abaako obubaka bwaweereza abawagizi be munange abawangaalira mu London. Ono abategeezeza nti essaawa yonna asobola okuba nga ate abeegattako era baleme kutya because ye takubye iti zokka wabula naye ng'omuntu naye iti. Kale nawe mwewulirireko. Anze tewali kyannumye boy. Nze wendi, nze nayimba music. Mbadde ngenda on demand. Because I was at the top. I had hits. Leave alone this propaganda mbi yatukuba hits mu COVID. There is no hits. Nze mbadde hits. Nkubye hits. London. I will come. I might even be there this weekend. I have a visa. But I want God to give me what I want. No, what I need. Bannange ndaba mumbuuza muganda wange wano mukwano gwange ani Clever je. Mumbuuza mutumiddeko yonna gy'ali mwagala nnyo. Butereevu mukwano gwange oyo ye Uncle Palaso. Ensonga zo wezityo weziri. Jjukira nti olunaku mulindwa lusembedde era nga ye Alien Skin asuubirwa okuba nga ate munange aperforminga olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi guno gwennyini. Kale tukwagaliza bisinga Alien Skin tugenda kubeerawo nga ate tubawa update zonna ebintu byonna nga we bitambula. Nkujjukiza mukwano gwange nti oli ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Ebyo nga tubitadde ku bbali munange ye omukulu Kenzo ono agenze maaso munange nawoninga kampuni eya New Vision. Awono aba atwaliddemu Bukedde TV, Bukedde Radio munange ne Bukedde amawulire. Jjukira eyo kampuni eriemu. Kenzo agamba kampuni eno ekoze kyamaanyi nnyo okuba nga ate erwanisa obumu mu bayimbi. Era agamba nti kampuni eno ekoze kyamaanyi nnyo okuba nga ewandiika amawulire amafu ku bayimbi naddala ye nga Kenzo kw'ossa ne Federation gy'atwala. Era n'agamba singa Bukedde TV eyo munange ne yeetonda oba neerekerawo byekola munange ono agenda gikuba mu kooti kw'ossa n'okuba nti agenda gisindiikiriza nga akozesa amateeka bano abagaana okuba nga ate baddamu okuba music kw'ossa ne video z'abayimbi n'okubawandiikako amawulire gonna mu mawulire gaabwe. Okusinziira ku Kenzo agamba munange ali disappointed nnyo because kampuni nga zino ze zandibadde ate ziyongera amaanyi mu industry ey'abayimbi okuba promotinga n'obutabakolako mawulire gabassa wansi. Wabula kimwewuunyisa nnyo nti munange ate bano be bakulembera mu kusuula abayimbi. Jjukira ono okuva munange oyafuuka pulezidenti wa Federation munange ebintu tebyasigala bye bimu. Buli omu ajja akuba bukubi, buli omu akuba bukubi, kale teri amwogerera kalungi konna. Bw'atyo ategeezezza nti bano ayinza okubakuba mu mateeka. Butereevu mukwano gwange awonno nenkujjukiza nti obadde ku KIKA Media ensibuko ya mawulire. Bw'otenaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba nga ate munange tutambula ffenna. Nsaba Mukama Katonda abankuumire mweraba.